ebya Katikkiro Charles Peter Mayiga ate byongeredde ddala okuba obubi era nga wetwogera kati omukulu asattira anti His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye yabagamba ate tutandise okuba nga tubituukako n'okubirengerako era twongera obajjukiza n'obategeeza nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ali mu kusattira era nga temubuuza nti asattira atya anti ka vidiyo kamaze okuba nga kalinkinga ka vidiyo kalinkinze ate nga kavudde w'omukulu Salim Saleh ng'ategeeza nga we yawaayo miliyoni eziri mu 5 okukuza enkuuka ya CBS kakati ate bwe baavaawo munnange muganda wange mukwano gwange abakulu bano ne basalawo essente okuzizza ndowooza owulidde baaba wa miliyoni 5 bo ne bazizza ne bazikuba ku matu kino nno kibazaalidde leenya Mayiga Mayiga akadde ka Mayiga kaweddeko maama akadde ka Mayiga kaweddeko maama asattira nenga bino byonna bivudde ku nkwe ezenge eziri mu Buganda ng'era zino zisudde ekitiibwa kya Buganda. Twongera obajjukiza bataata bamaama nti tukola buli kimu okulaba nga tutereeza eggwanga naye n'abantu ab'olubatu batufuukidde akabasa nabo bakola buli kimu okutumalako eddembe lyaffe neffe tulina okukkiriza era tukkiriza nti Katonda ng'ali wamu naffe ng'atukwatiddeko ng'atukulembedde tewakitagenda tambula nga bwe twakiba tewakitagenda tambula nga kigenda mu maaso so baganda bange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ku lw'eggwanga lyaffe nga tutunudde okulaba nga tutambulira ddala okutuuka we twandituuse twongera obajjukiza n'okubategeeza tugenda kufuna eggwanga eddungi lye tugenda okwenyumirizaamu nga bannayuganda era tulina okukkiriza nti Katonda waffe ng'atwongezza amaanyi ng'atwongezza obuvumu tewakitagenda tutambulira bulungi tweyongere okulwana tweyongere okukolaganira wamu tweyongere okulaba nga tubako ekyenjawulo kye twetuusaako tulina okukkiriza tugenda kufuna eggwanga eddungi ate era tugenda kweyagalira mu ggwanga lyaffe abo abalowooza mbu tetusobola tubalage nti tusobola era tubalage nti tumalako ate tubalage nti tuli bawanguzi abatunudde okulaba nga Uganda yaffe etambula nga egenda mu maaso tweyongere okusaba bataata bamaama Mayiga mwalidde ssente za Salim Saleh naye kati zigenda balakira anti ez'abantu tozirya ne bakuleka kyekimu okusaanyaawo baloopa mbategeeza nti abatumula ku TV ne ku social media aboogera ensonga zino bafunyeko information naye tebasobodde kumanya ebituufu byabadde ki era tosobola kutegeera muntu ki agenda kuwa information okujjako eno era ng'otegedde bulungi nnyo nebiramujja bisa nga bijja kuvaayo tugenda mu maaso okumanya guno bwadde muzannyo mutegeke mwenna abadde balaba ebintu bino mu lubiri mukimanyi bulungi nnyo nti ne Yoseri yabadde ku TV ng'ayogera wabula baswitchinze ne bajjako BBS ne bajjako Sanyuka TV ebintu binataka bina bazizza ku Museveni ng'akola akasasiro okwogera ng'ene fujjo bwe ligenda mu maaso Museveni yatuukira olwogga nti bagenda kuwa bondi bantu bonna olw'ensonga badde bakimanyi nti baagala kukola fujjo nga kamera teziriiwo olw'ensonga badde bamaze okumanya kye bagenda okukola ndowooza buli omu otandise okutegeera ki ekyabaddewo n'ensonga lwaki era ensonga lwaki Kawooya Mwebe n'abantu ab'oku CBS badde bategedde ebintu bino engeri gye bagenda obbikolamu ayogera omu amaga ennaku zino bwe tuba tukola information tuba n'obujulizi nga si bwaffe kansooke n'obujulizi buno bwongereza ku information gye mbawadde mujja tegeera kye tugamba nti abasajja baagala okutta Ssaabasajja Kabaka n'okusaanya Obuganda n'okutta Kyagulanyi we bali bulungi nnyo mugenda kutegeera bulungi nnyo
tugende na mirembe mu lukungana lwa mpuuga natwe mutwale ebirebiri naye ate nga ffe tumanyi nti bagenda kwenda agreement ne anono fangone forest alien skini anera bidono alien skini nti balumbe kabaka muguni mu Lubiri. Imagine omuganda nango mukiga nganze ndi wakabaka na mukulira mu Buganda. Imagine and consider ne puga oyagala ki tukwere ki. Imagine olubesa basajja kabaka nto mukubire mukubire mu Lubiri lwere emengo. Abaganda muswareko Muganda ajja kubuuza oyo olaba afaana lumbuye obanza nakoze video mbagambye mu nteekateeka gye babadde nayo ne Ssaabasajja kenyini bali bagenda muyisaamu eggaali naye nga bamuyisaamu eggaali bambadde engoye za National Platform eza Kyagulanyi kiwe ekifaananyi ekinene nti eri yabadde Joint Task Force ey'okuba Kyagulanyi technically mu Buganda bamuggyemu nga bakozesa abayaayaabo ono y'omu ku bantu abagenda okuwulira bagenda bagamba okukola effujjo nga ne Ssaabasajja Kabaka balina omukubiramu basajja bali emmengo kankaddemu bavana tugende na mirembe mu lukungana lwa mpuuga natwe mutwale ebirebiri naye ate nga ffe tumanyi nti bagenda kwenda agreement ne anono fangone forest alien skini anera bidono alien skini nti balumbe kabaka muguni mu Lubiri. Imagine omuganda nango mukiga nganze ndi wakabaka na mukulira mu Buganda. Imagine and consider ne puga oyagala ki tukwere ki. Imagine olubesa basajja kabaka nto mukubire mu Lubiri lwere emengo. Abaganda muswareko oyo tuvuddewo Ssaabasajja Kabaka yabadde nagaba neki kino mayiga kitonkoze yakitunda si yagitunda enkuuka ewabakulu for the first time bakiri bagitegese mani sente zijja tutuusa awabi endako operational notification be bategese abitex yategese operational notification ne bajjanga ba sponsor gasoko ebintu mubirabira ku ngulu biti mama Kasoko nkugireyo kyokakase nkugambe kyotegeere nti kyenjogera nkimininga kali kayimba kamisa kisemakula bagiguze enkuuka ne bateeta abayimbi baabwe okwagala okulaga wano mu Central Buganda nti even these ones nga otuteekera 225 bamaanyi tukyagenda mu maaso omaisi kyala kulekana n'abantu nze sireekana n'abantu ekimu ku bikujjuko ebyo byolaba kibayita enkuuka twakitaddemu ssente bani okuyita mu operation wealth creation millioni ng'ebikumi ebyo basomesa abantu okwagala okukola bino mbyogera ku TV nga government wendi ng'ensi yonna ekimanyi akiwakanya anaavaayo akiwakanya millioni meka naye nga kitugoba kiki twagala abantu bakuŋŋaana bayigirizibwe bintu byankulaakulana oveewo n'ekintu kyoddayo nakyeka so project eyo mpanvu kunye mawulire abaddesi omwogezi wa NRM omwogezi waki wa NRM basomesebwe ono figa alina miliyoni ebi mbagambe yabadde budget ya buwumbi 15 nenge ekinyisi kyadde kuba bantu batta ne Ssaabasajja Kabaka omutwaliramu Katonda awoza kusomesa ono mmanyi mulindo wa NRM kankabaddiremu omulundi ogusembayo tusimbule video kimu ku bikujjuko ebyo byolaba kibayita enkuuka twakitaddemu ssente bani okuyita mu operation wealth creation millioni ng'ebikumi ebyo basomesa abantu okwagala okukola bino mbyogera ku TV nga government wendi ng'ensi yonna ekimanyi akiwakanya anaavaayo akiwakanya millioni meka naye nga kitugoba kiki twagala abantu bakuŋŋaana bayigirizibwe bintu byankulaakulana oveewo n'ekintu kyoddayo nakyeka so project eyo mpanvu kunye mawulire abaddesi alright project ki mpanvu mukko hold on a minute linda katono nnyo
Lindako katono nnyo, lindako katono nnyo. Lindako katono nnyo. Lindako katono nnyo. Skin yayingidde olubiri ekibinja ky'abavubuka ababadde bamuwerekera. Ng'atuuse abavubuka bano bayagadde okukozesa ekifuba agende butereevu ku siteegi ekyabadde kikontana n'abategesi era wano ekikonde we kyatandikidde okunyooka emabega wa siteegi. Ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi abavubuka bano babawoyeza era Alien Skin n'alinnya ku stage. Wakati ng'ayimba akacyankalano kaabaluseewo ku ludda lw'enkuuka olumu nga kirowoozebwa nti eno wabaddeyo abawagizi ababadde bagezaako okukongoola Alien Skin era ne wabaawo ekibinja ky'abavubuka ekyakkakkanye ku bantu ababadde ku ludda luno ne batandika okubakuba. Muganda bwe muti tumulaba omwaka ogunja akalamba kasookera ku bankwe. Ng'ekikonde kinnyinnyitidde ekyazzeeko kwabadde ku bunami wabo nga buli omu agezaako okwetaasa. Yewelesa creation. Yewelesa creation ng'etegeka ssente yeno welesa creation. Katono kanso kenziremu katono wano lindako. Era yewelesa creation. Yewelesa creation esereze mwasa sudde. Yewelesa creation. Yewelesa creation. Yewelesa creation, no problem. Nkyabalaga welesa creation. Nkyabalaga ki? Welesa creation. Ng'amaze okuyimba ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage. Yewelesa creation. Kati njagala owulize ekigambo kino. Tukubankuuka. A few moments later. Njala nkaddemu ng'olyaga tukubankuuka namba. A few moments later. So, wealth creation tugirabira twagisiimye nnyo mubali eddala temujjanga okwo. Ebigambo bye ngenda obbagamba ebiddako Abaganda bamanyi lwakuba bakyasirise batya. Omukulu ono kennyini bwe yabadde atuuse mu lubiri Emmengo, abantu bamulanze nti azze abantu baaganye okwogera ku kigambo kye bayita Sanoga Mulengejja.
Katikkiro engalo ez'amaanyi omusajja abagamba mulinga abatabiwulira mwagala kuwulira ki abaye Katikkiro atuse temumukubira mu ngalo mwagala mukuzikubirani ndowooza okitegedde abantu bamanyi bako just muntu weesibyeko bwesibi kankabaddemu omulundi ogusembayo n'abamwaniriza sibalabasisira abakiki bane mukubire Katikkiro engalo ez'amaanyi omusajja abagamba mulinga abatabiwulira mwagala kuwulira ki abaye Katikkiro atuse temumukubira mu ngalo mwagala mukuzikubirani right kati awo tuvuddewo abantu abasinga obungi mulina kye mwerabidde kyekirwa Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nga bwe nze njogera ebigambo bino nti okuva mu 1926 byonna byatuukawo byali biteereddwamu abasajja abatamanya ngamba beeyita Baganda nga si Baganda kumbe Banyarwanda n'olwalira bwe kiri Emmengo olukwe lw'okusaanya lukyagenda mu maaso era nkimanyi na zino obuwumbi 15 bwafulumye ezimu ku ssente zeezo n'ekyadde kisinga okutiisa y'enteekateeka y'okuswaza okuyisaamu eggaali mu lubiri nga Mayiga akimanyi mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti Mayiga tasobola kuva wantu awo wadde Ssaabasajja Kabaka avuddewo yavuddewo bulungi nnyo n'empuuga n'avaawo ne baleka abasigadde bonna bakole mission nga bwe yadde olina okutambula y'ensonga lwaki fujjo lyakoleddwa mu lubiri abantu ne bakubwa bali ku bitanda bajjiddwamu amaaso batwaliddako amasimu ga bintu byonna byakubiddwa naye tewali muntu yavuddeyo kwogera ku kikolo ekyo kubanga Mayiga akimanyi mpuuga akimanyi kyali kirina okukolebwa era Ssaabasajja Kabaka wasimatuse busimatuse wawonye olw'ebikolwa by'abasajja bano ne batuusa okuba nti kati n'ebikolwa bye babireeta mu lubiri wabajjajjaabo okubanga baagala kutuusa ku Baganda obuvune olw'ebyobufuzi ebyafuukidde ekizibu y'ensonga y'emu nsaba okukuloopera Ssaabasajja Kabaka ekitongole ekibba ttaka lya Buganda kibayita Buganda Land Board and Theft kitunze ettaka lyo lyonna okulimalawo mwe muli n'ettaka ly'abasajja abaawebwa amataka gano mu mirembe gy'abajjajjaabo mwe muli ettaka ly'abalangira n'abambejja ng'amataka gano bagabagabako n'ebyapa essaawa zino otwogera nga babyambaza era abantu abasinga obungi bali mu kubundabunda Baganda ku ttaka nga teryayogera buli avaayo okwogera yenna bagamba olaba mu Ssaabasajja Kabaka olaba mu Ssaabasajja Kabaka omulamu kamwa era otyobola Buganda avuuka bavuma bate so si nga banenyizibwa ebikolwa ebibali mu kukola mu Buganda babikkiriza beebuzaabuza nga bafuka banaaba ng'ate bakimanyi nti ettaka lya Buganda lyonna balitunze ekitongole kya Buganda Land Board kikoze ky'amaanyi nnyo okusiiga ekifaananyi mu Baganda nti wabavaamu era ekitongole ekyo kikolaga ne Museveni okutwala ettaka era nga kyo kituufu kikolaga ne Museveni okutwala ettaka y'ensonga lwaki Salimu Sale ku luno yaviiriddeyo ddala nga tugenda mu kalulu kano okugulayo Buganda nga baagiguza obuwumbi 15 mulundi ogusembayo olwa kineeralikira bwe bulamu bwo abasajja bano bamaliridde okutta bonna nga bw'obalaba ayogera omu amagamba gakankuzeyo kemabe bowulire mwawule ebyobufuzi ku Mmengo Katikkiro waali emirimu gyagikola. A few moments later. Buganda ine enteekateeka yonna aw'ekitiibwa okuzimba abakulembeze abanakongojja ensonga zaayo n'ebirowoozo by'Emmengo mu byobufuzi tukibadde tukikola ye n'amenyani n'aleka kitundu ekisinga obunene bayise mu mikono gyaffe mu naddala mu nkoba za mbuga ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo agambye ki naddala mu nkoba za mbuga ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo waliwo abantu abalemye okutegeera Uganda eriwo ku nnono na buwangwa teri mu byabufuzi
bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. N'olw'ensonga eyo nsabye nkulume ekkuto okutegeeza nti akanaakulyako amenvu osusa kaseka. Abasajja bakwetoolodde abakulowoozesa nti bali mu Buganda bakuuma Obuganda babutunze babumazeewo. Abaganda bonna abadde bakyasigaddewo abayinkizo battibwa era balumbibwa kimugunyu. Abalala bagiddwako amataka n'ekigendero ekyokubateekako embeera benyiwa ensi eno bejjewo. Era kagendere ng'omukadde akogga basajja bo n'abaamasaza b'amagombola n'abataka bagenzi banyigibwa ng'abanyiga enkukunyi bonna nteekateeka namutaayika enteeketeekera ensasulire okujja bonna Abaganda abadde bamanyi ebyafaayo n'abo abadde basobola okukubuulira ki ekituufu ekigenda mu maaso. Gwe teweebuuza lwaki bukyanga oteeka mayiga ku Namulondo abasajja abakulu abaakutuukiranga okuwa obubaka obukadde nnyo obusinga n'emyaka gyo tokyabakubako kya mu lubaale. Teweebuuza lwaki abataka abakulu ab'ebika ab'enkizo ennaku zino baasigalamu omugamba awo baasigalamu empeke emera bo kennyini bali mu dduka tokyasobola bawuliza kubanga mayiga n'akabinja akabalondola kabatambulirako okubeera buli omu kabasanze. Kwe kuba nti amataka g'embuga gasinga obungi gatundiddwa n'okuba nti batandise okulonda abantu n'okubalayiza mu mannya agage nga ye ng'ateekako abantu mu ngeri eno ekyekiyita mu luggya. Njagala owuliriza akatambi kano bulungi nnyo otegeere bye tubagamba omanyi mulwawo okutegeera abamu. Yangambye ajja kuwanika mukono gwe ogwa ddyo. Omukyala kamukwatireko omuzindaano omutongole akube ekirayiro kye. Ekirayiro ky'omwami omutongole nze DC Damulira Ssempuuma Kikonyogo Mukasa mutabani w'omugenzi Yosefu Ssempuuma Bakulu Mpagi muzzukulu wa Simewo Damulira eyeddira akasimba neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka. Ewali jjajja njagala mpulira jjajja ow'akasolya kiddemu tandikira gye watandikidde. Nze DC Damulira Ssempuuma Kikonyogo Mukasa mutabani wa Yosefu Ssempuuma Bakulu Mpagi muzzukulu wa Kabazi Ekawumba Kyango eyeddira akasimba neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era ajja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Njagala owulirize okulayira kw'omwami ono mu Buganda ekirayiro kiba kimu. Olayira era obubaka bwonna n'obuyinza obuweereza Ssaabasajja Kabaka. Kati bakuba ebirayiro ebi kuliko n'ekyamayiga. Ogenda kutya mu Buganda kobeere wa Muluka, kobeere wa kyalo, kobeere wa Gombola, kobeere wa Ssaza, kobeere minisita wa Kabaka ekirayiro okuba kimu nga woweera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Omwami ono yasose n'akuba ekirayiro nga yeewera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Yabadde ono omutongole yamaze namukwasa ekirayiro ekyokubiri ng'awera mayiga. Bwe tukomye otutandikira. Nze DC Damulira Ssempuuma Kikonyogo Mukasa neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda minisita wa gavumenti ez'ebitundu awo ennyongerako
mbangenze kuwangatto ebirayiro katubiri ebi mu Buganda tubira n'ekirayiro eki kya Ssaabasajja Kabaka kati ne Mayiga ne bamuwandikira ekirayiro ku bantu be batandise okusimba abatongole okuva ku byalo yenna kiwakanyamu wano njagala wandike comment wano nti mu Buganda mulimu ebirayiro ebiwalo ekya Kabaka n'ekya Katikkiro muli emwe basomo Omunyarwanda atwala eggwanga muli mu diaspora muli emuga muli basajja ba Kabaka muli mu Buganda basajja baganda babasanza doluti mu Buganda omuntu yenna kasito weewo obuyinza oba okulamulako Ssaabasajja Kabaka ekirayiro kibe eki kya Ssaabasajja Kabaka n'ekyamayiga bakiwandiise kitambula ofanga tuwadde Munyarwanda buyinza ekirayiro kirina kubeera eki kya Ssaabasajja mbaddiremu ayogera omu amaga jaketawaaza mukama wange yaŋŋambye ajja kuwanika mukono gwe ogwa ddyo omukyala kamukwatireko omuzindaalo mutongole akuba ekirayiro kye nze ekirayiro ky'omwami omutongole nze DC Damulira Ssempuuma Kikonyogo Mukasa mutabani w'omugenzi Yosefu Ssempuuma Bakulu Mpagi muzzukulu wa Simewo Damulira eyeddira akasimba neyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka ewali jjajja njagala mpulira jjajja owa Kasolya kiddemu tandikira gye watandikidde nze DC Damulira Ssempuuma Kikonyogo Mukasa mutabani wa Yosefu Ssempuuma Bakulu Mpagi muzzukulu wa Kabazzi ekawumba kyango eyeddira akasimba neyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era ajja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange ekirayiro ekyokubiri kikyo kijja nze DC Damulira Ssempuuma Kikonyogo Mukasa neyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda minisita wa gavumenti ez'ebitundu ow'essaza n'abamyuka be ow'eggombolola abamyuka be ow'omuluka n'abamyuka be n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna anyumiza mwakoowa paati esooka ey'omulimu Bulange Mengo nkikomezaawo kaŋŋende mu general politics abaagala violence mufune akatebe naye nga nfundikira mu mulimu Mengo olwatta ssebo nalumanya wakolawo ekyo olwangenda okoza oluyimbi era ndulimye buli kimu nkyogedde simanyi binaddirira naye nga nsabira Obuganda n'Abaganda babulimu muzuukuke olw'ensonga nti kyandibanga watabaawo kikyuseemukko twandibanga tuli mu lwayaba Munyarwanda amaliridde mu ngeri yonna esoboka program emuli Bulange Mengo akatundu kaayo akolwaliro kafundikiddawo katugende mu katundu ak'ebyobufuzi abaagala violence mwongere okusabira nnyo Ssaabasajja Kabaka asobole okubanga avoonuka abalabe amwetoolodde kubanga bo bangi bawerako tukamaze katugende mu katundu akokubiri mu katundu akokubiri kansooka empisewo akalango People Power NUP UK demonstration delegation of the European Union to United Kingdom, Great Britain and Northern Ireland 32 Smith Square, London, SW1P 3EU
17th of January 2025 11 a.m. up to 4 p.m. wagenda kubere kwekalakasa mu ggwanga lya Bungereza nga ab'ekibiina kya National Platform saako n'aba People Power Bungereza bateekayo kwekalakasa nga bagenda kwekalakasa olw'abasajja n'abakazi abavudde mu kitongole kigatta amawanga gonna nga bazze Bungereza ku ndagiriro 322 Themis Square London ku SW1P 3EU nga 17 omwezi guno ogw'olubereberye mwaka 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'akawungeezi nga kigenda kubeerako human rights and no democracy and no ECOP akalango bwe kati bakayimiridde ak'Ebungereza. Kale katugende mu general information ne politics olwaleero. Ngenda kusaba bajjajjaffe Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge n'Abayisiraamu mwenna abenkanamu ebyobufuzi engeri gye bitambulamu kansubira tamu tebabimubira bulungi nnyo naye ngenda kusaba bajjajjaffe Kasimu Nakibinge we kiwayi ky'ebulu ky'ekibuli nkusaba ya feesiyo yonna etwala ekiwayi ky'ekibuli osooka oyiwe ku ttaka ojja kuba ku ttaka yonna. Jajjaffe Kasimu Nakibinge nkusaba ya feesiyo ey'ekibuli ogikube ku ttaka yonna ogyere ng'obudde bukyali. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani. Noonya omuntu yenna akabinja konna akakolagana ne Salimu Sale akakolagana Museveni Azuru ne Mayiga. Bw'otakikola naawe ojja kwejjusa ng'ojja kifuuwa kizza munda nze nkulabudde. Noonya mu yafeesiyo abakolagana Museveni ne Salimu Sale ne Mayiga. Era omanyi lwaki Mayiga akutuukako nnyo mangu ekibuli ng'obudde bukyali n'ebintu ebirala. Jajjaffe Kasimu Nakibinge nkutegeezezza olwali byafeesi giyiwe yonna nga bw'ovudde mu mbeera n'ogoba buli addeete mu kikulo eky'okutunda ettaka ly'abajjajjabo lye baakulekera okusikira. Bw'oba ofuna obusungu yafeesi ogiwe ng'obudde bukyali bw'otagiyiwa okusinziira ku information gye neera banaatera okukutuukako.